olwaleero mu ngeri y'enjawulo yekolera itongwa taliiwo ne yekolera kiwuugulu nkwegayiridde tubaleeta abo ababiri nyamba olwaleero ompe yekolera music analyst yekka kiwuugulu ne itongwa bo baakukola kibaakubira kibaakuliira nedda abo balina engeri gye bajjamu era mu budde bwabwe mu bukambwe bwabwe anyway omukwasi w'ekigo omulungi teyeekwasa ate ono abadde yeesiize butto abadde bamusiiza amenvu wonna w'omuleetera omukwasi w'ekigo omulungi ne bw'oleeta gw'oyiridde ekidomola kya butto amumegga so nze yonna gy'ontwalira ninganga amazzi ga mukoka wogasimira omufulejji gakulukutira nyamba teweerabira gye bujjaawo n'okomyawo bali ababiri njagala yekolera music analyst yekka olwaleero Cindy ne Sheebah baavuddeyo ne bategeka ekivvulu the Royal Rumble era nga bato wakati waabwe bombiriri gwenga yekolera ataputa ebintu era amanyi oba oli awaludde mu bintu bino olaba ani agenda okuwangula olutabaalo luno eno bato ya Cindy ne Sheebah eringanga luddo luddo temubaamu ddulo wabawo awangula yenna agenda okuwangulwa leero tasigalawo kadde mugumu yenna agenda okuwangulwa leero tasigalawo kubanga bato ya leero wakati w'abo ababiri abazze beesojja buli lunaku tonsinga nkusinga nina ennyumba nina music kaakati ku mulundi gwe bagenda okwemala eggayaŋŋano eyo geemu eyo oba sheeyo oba bato eyo egenda kubanga muzannyo gwa luddo bakiyita kiggwale omuzannyo gwa luddo tegubeera mu draw gubeerako awangula naye ate ekyenjawulo ekigenda okuba mu bato eno tegenda kubaako bubeezi muwanguzi yekka naye luuza tagenda kukoma kubeera luuza ku sheeyo yokka agenda kubeera luuza ebbanga lye lisigadde kubanga eno sho yeesalawo asigala n'agenda actually eno show yaabwe eringanga ttaamu yakusatu ey'okuyisa abaana ebibuuzo ebyakamalirizo ebyettaamu ey'okusatu ey'okuyisa abaana yenna abigwa yasigala abiyita yagenda okugenda ggulu teweerabira nkugambye eno show oba eno bato egenda kubeeranga muzannyo gwa luddo tegenda kubanga mupiira omanye omupiira mubaamu emu 2-2-0-0 naye ate ye luddo mu buli ngeri kulina okubaako omuwanguzi walina okubaawo kakati eno show yaabwe eringanga luddo temugenda kubaamu ddulo waliwo agenda okukubwa bubi nnyo naye ate agenda okukubwa tagenda kudda awo wennyini tubadde tuludde okulaba ku bato okuva bwe twalaba eya Bebe Cool ne Bobi Wine gye buvuddeko era nayo twalemu okutegeera ddala ani yawangula ku olwo abaaliwo mu budde obwo eno bato erekawo abayimbi abalala ekisooka kya byonna bato terangirirwa leefali bato terangirirwa leefali mpulira erangirirwa bazzi kubanga bagenda jjawulamu sseŋŋenge aba Sheebah batuule wali mpulira aba ono muwala yani Cindy batuule wali anaasinga okufuna abantu automatically yagenda okuba omuwanguzi omanyi bato zino zanjawuloko ku byobufuzi omanyi ebyobufuzi numbers ennaku zino tezitaalitamininga buyinza naddala mu nsi nga Uganda yasuwa nsobola okugamba abantu temudda mu byakulonda ate ngenzeeko gye waŋŋaanyi naye ate yo bato eno anayimba obulungi si yagenda okuwangula anaasinga abantu ku ludda lwe yagenda okuba omuwanguzi ku mulundi guno ne bw'onaayimba n'okunkumula ennyingi naye nga tolina bantu kubanga ono gw'ogamba nti ayimba bubi abantu ba sayidi baaba bamukkiririzaamu bw'anaayimba bagenda kukuba nnyo engalo kakati tetugenda kutunuulira bino ayimbye ati akoze ate stage performance n'ebirala wabula tugenda kufokasinga nnyo ani asinze okufuna abaki abantu be bagenda okuba baliifali babbato eno era nze nandirowoozezza nti buli sayidi oba buli ttiimu erina okukunga ennyo ba Sheebaholics ne ba ttiimu Sindaleera Ssanyu Sindaleera Baby bajje kubanga abantu be bali efali abagenda okusalawo ani asinze actually bo baagikoze kufuna ssente baagikoze nga bawaddeyo kasente nsobola n'okugamba nti esobola okubaamu oludiversion kuba gavumenti eyagala tukuumirako mu bintu ng'ebyo era ofundikidde oyo olekere esobola tukuumirako mu bintu ng'ebyo but at the end of the day waliwo gwegenda okuleka tutayoziraka ku bonna
kubonna kuliko ayina oggwa kuliko agenda osigala. Abayimbi abalala kibateekawa naddala bano abayimbi betulabanga abakyajja abakyalwana n'endongo. Omuyimbi akyalwana n'endongo oba akyajja aba tazze kuvuganya abazze kugattako nakuyimirirawo nakwegattako kati then bw'omala okugejjamu n'olyoka ogenda mu music w'okuvuganya kyova olaba tewali upcoming avuma muyimbi munene oba yeepikira muyimbi munene amala kuvumbavumbamu n'alyoka atandika okumwepikira tewali gye kibaleka ate era tewali kye kibongerako. Mu kulaba okukwonga Yekolera alengerera ewala bate eno bw'enaamala okuggwa don't you think abayimbi abalala nabo bajja kwagala okwadaptinga naddala nga barapa naddala nga bwe tulaba olwaleero abayimbi nga bagravity omutujju n'abayimba ebifaananako ng'ebibye gw'ogamba nabo tebatandika okuteekawo embeera eno era kinaatulekawa omulyango muggule eri buli omu ate tewali muyimbi ayinza kuleka music industry ng'agisensebudde kabe alien skin gw'ogamba nti yaliko nti wamaanyi nti afuggaza buli omu a music industry nene nnyo okusinga abantu sekinoomu nga Uganda bweri nene nnyo okusinga gwobanza oba Museveni oba His Excellency Bobi Wine ng'era bwe yali nene okusinga Idi Amin nti yagirekawo kati ne music industry yenna jjajja girekawo tewali kye kiyinza gikolako. Njagadde obutayogera nnyo ku bayimbi nga Bobi Wine, Bebe Cool, Chameleon ku show ng'eno tetumanyi bwe kigenda kubeera kubanga leero tubadde tulaba olukuŋŋaana lwabwe olw'amawulire olulonkinga show mu butongole egenda okubeera ekkololo. N'abayimbi bano mu kulaba okukwo ogamba tebaatulageemu ku ludda abayimbi nga Bebe Cool ne Chameleon anti nabo balina bye bawagira baddembe bakkirizibwa kuba ate si be baleefali b'endongo. Omuntu atakkirizibwa kulaga ludda ye reefali oba chairman wa Electoral Commission atali we Uganda atali byabakama oshegeera so Chameleon ne Bebe Cool nabo balina bye baagala ojja kusanga Bebe Cool ayagala nnyo Sheebah oba Cindy ate nga Chameleon ayagala nnyo Sheebah oshegeera nti buli omu waddembe okubaako gyagwa nga bwe twali ku Battle of the Champion wakati wa Red and Weasel ne Bebe Cool Chameleon n'agenda ku side y'aba Red and Weasel kubanga ye be yali akola ki be yali awagira nti omuyimbi yenna akkirizibwa nayo okubaako n'oludda azironga zitalondeddwa ku lukiiko lw'abajjaaji kibanga bw'ogamba nti tuyina baminisita mu ggwanga mu biseera by'okulonda minisita akkirizibwa okubaako n'oludda era n'okululaga kubanga ye sereefali atakkirizibwa ye w'amagye naye nga so wa Uganda ye Simon Byabakama ne Ssaabalamuzi oyo ye talina kulaga ludda kubanga abo be baditamininga omuwanguzi. Yekolera ku bayimbi bano ababiri mu kulaba okuko gwe nga gwe olaba ani ayinawo akagoma? Sheebah ayimba, Cindy muyimbi. Tuddiremu ku biyimbi n'enjawulo ebintu ebyo. Sheebah ayimba, Cindy muyimbi. Omanyi buli omu asobola okuyimba naawe osobola n'omwana omuto asobola nekiwereba asobola oli n'omusanga mu kkubo ng'ageegenya baasi duniya oli n'omusanga mu kkubo ng'ayimba ennyimba z'abasimba emiti gy'amasannyalaze oli n'omusanga mu kkubo ng'ayimba ennyimba z'abalomo naye tekimufuula muyimbi ng'akuba kiwerebe kati ate wabaawo omuyimbi omuyimbi y'oyo ali qualified okuva mu bayimba kubanga mu Uganda bwe weetegereza ennyo tulina abayimba bangi okusinga ku bayimbi bwe weetegereza ennyo mu butuufu tulina abayimba mu Uganda tomooni nnyo okusingako ku bayimbi kakati enjawulo eri wakati w'omuyimbi n'ayimba ayimba abasinga omuyimbi aba musician. Cindy is a musician, Sheebah is a singer but era toyinza kukakkanya ne Sheebah olw'okubona amusinga talent oba amusinga buli kimu. At the end of the day ensi tebala maanyi g'olina ensi tebala ttani ze weetisse ensi tebala diguri z'olina ensi tebala experience gy'olina ensi ebala ki ky'ojje mu maanyi go ensi ebala ki ky'ojje mu experience yo ensi ebala ki ky'ojje mu diguri yo in that kati Sheebah n'aba omuntu atalina talent nga Sheebah Cindy amusingako ku talent naye ng'ate ono kali bunafu amusinza okufunamu ekyo ekiyiiye kye ekyokukubirira kikuba okitte nti Sheebah atungirira
asobodde okufuna ennyo mu kitone kye okusinga ku Cindy omuyimbi omulungi ennyo. Kikyentegeeza empeke y'omukisa emu ttani z'amaanyi 10 ezisinga. Empeke y'omukisa emu esinga ttani z'amaanyi 10. Ekyo nno kyoyogedde kintwalako kewo Gravity omutujjo. Gravity ye nga ye agamba yeeyimbira ebibye. Oba oli awo ye byagamba nti bimukolera. Tabiyimba bibye. Kuba senga yali ayimba bibye. Senga olukajja ewa Didi oba ewa Digibawa oba ewa Pademani oba ewa Pade tayinza kukolera muyimbi mubingo. Yali badde ng'olukajja mu studio. Akatwala mu nju yakawulize ne mukyala we n'abaana be naye akaleetawa ku mpewo kitegeeza ayimbira abantu. Naye yamanya nti ndi mulema. Naye njabudde ntya okufuna mu bulema buno nenkanenkaneko n'ab'amagulu 2 sina kindi n'okubasingako. So ne Gravity big up oli wakabi nnyo. Yatuyiye mu Range Rover. Nze nkola nnyo analysis ebiri musical. Sikola na analysis ku by'obugagga byo. Kuba bw'ofulumya oluyimba olulungi nduzinirako lungasa. Naye ate munayo Range Rover yo tejja kutwala mwana wange mu ddwaliro ng'ataawa. Tojja kugimpaako nga nina embaga kitegeeza. Eyo paati erina ku commentingibwako baana bo na mukyala wo ba ab'enganda z'abasobola okuganyulwa mu mmotoka yo. Sinze Yekolera idongo. Weewaawo Yekolera nga tufundikira kiki tuba tulindirira ku kivvulu kya Sheebah mu kulaba okuko kubanga gw'olengerera wawala ebintu. Tulindirire ki? Musime entaana emu. Musime entaana emu. Waliwo ayinofa. Waliwo omulambo. Waliwo kaaruya gye tugenda oziika ku Sheebah. Ey'omuyimbi omu. Waliwo kaaruya gye tugenda oziika. Manyi? N'alirowoozezza mu kusooka wali. Cindy yasaba Sheebah bato. Ne ngamba Jeff temumuwa. Kubanga abasinga ekitone naye mumusinga amaanyi. Asobola obbakuba with experience. Obukugu. N'abafaananyi abatanaaba. Kyokka mmwe mumukuba ye talina kyafiirwa. Kubanga ensi ekimanyi mmwe musinga enduulu. Kyokka ate ye bw'abakuba alina kyabasuuza. Ne mugamba weegenderezanga nnyo okulwananga n'omuntu gw'osinga amaanyi. Bw'akukuba akufuula ekisekererwa. Kyokka ate gwe bw'omukuba si mawulire nga bwe nnagaa leero nti tutegeseewo olutalo wakati wange ne Museveni. Museveni yalina osinga Dutya sinze. Kuba ye w'amaanyiko. Ye alina ekyokufiirwa nze sirina nnyo kyakukola ki? Kyakufiirwa. Ye w'amaanyiko nze ndi muzzukulu we Nnakabirye. Muzzukulu akuba atya Goliath akuba atya Dawudi akuba atya Goliath ejjinja. Kuba bwe tuba mu lutabaalo olwo Museveni aba Goliath. Gwe Dawudi. Nze Dawudi. Kati Dawudi ekyamutwala mu byafaayo kola kitakoleka. Era ofundikidde oleeta itongwa n'ekirungulu. Ngeza nze nkozesa nnyo okugeresa. So bati mu budde buno nandirowoozezza nti eri fair kuba Sheebah yagwa. Sheebah yagwa yakkiriramu musical. Talina kadongo. Talina nnongo. Okuva lwe yava ewa Jeff. Talina nnongo. Omanyi Jeff oyo wamulogo oba yalogerawa. Buli lw'omuvaako ng'ennongo ekwamuka. Era Jose Chameleone ye gy'alogera ate wanjawulo. Kuba ye ne we yata Jeff yasigala amuvinga on wadde kyasooka ne kitagalamu. Naye olaba Red and Weasel bwe baata Jeff kyatagalira ddala nno. Ennongo n'etabuka. Jeff n'agenda n'akwata Sheebah kalungi eyalinga emmotoka omutali yingini naye n'agiteeka ku luguudo n'esobola okukola ki? Okutambula. So kyali kyanjawulo nnyo ekintu ekyo nti atambuza ayogeza bakasiru Jeff. Mundongo ayogeza bakasiru. Kati Sheebah nga ye yali kasiru. Bwe yava ku Jeff eyali amuyigiriza okwogera oba yali amuteekamu kakiipu akamwasamya n'ayogera ebigambo ne bivaayo bulungi. Yagwa. Kakati essaawa eno kino kye tuliko bakita kukola ssente. Bwe guli. Baba wadde ssente nnyingi ezitagaanika ate nga Sheebah bw'abibalabalamu ne booking zitakyalina nnyingi ziri awo. Ebulaaya ne munda mu ggwanga. Kitegeeza nti eno brand gy'ayagala protecting already eri down.
kagijjemu kyagijjamu azimbe record label aleeta abayimbi abalala. Yekolera katufundikirire wano. Amina. Abankuumire tuddiŋŋane mu video eddako olulala mubeere bulungi mbagala nnyo.